njagala kubanze mbaddewo Joel Ssenyonyi yomuko babasi ngo bivumirira tavumiriranga ku bisiyaga Francis Butebizaake basajja abawagirwa ebisiyaga basiyazi abawedde emirimo era tebagenda kuleeta bisiyaga mu Uganda ekyo sijja kubalimba ffe tumanyiddwa kalicha yaffe kuwasana kuzaala abaana ng'ogyeko ekyebisiyaga uliriza lwaki mukozesa ekyebisiyaga ng'okulwanyisa ebisiyaga kyago tonzija ku mulamu abadde nkyateekayo statement zange wali waliwo abampagira naye ate abanvuma bangi lwaki banvuma ng'ate ba Nuupu bwe nali nzija ogiwagira Bobi Wine yapa sente mmeka ngiwagire nze nfiiriridde Bobi Wine n'abaana be mutabani wa Bobi Wine ali bwerwa yeebaka n'abazungu olwaliro asula mu bisambi by'abazungu yeeyagala ali mu bulamu bulungi sente zaffe ffe abasibe Bobi Wine obutambi bwaffe bwe yatundanga mu kooti z'amagye naye oli mwana tewali muyingiza mu bino kuba kimanyi nawe olina abaana Bobi Wine akwate batabani be ba Shalom ba Kampala abajuze mu struggle saagala buzibu ki obulala bwewasanga mu Nuupu ng'ekibiina ki Nuupu kyava ku mugendo gw'okuvuganya gavumenti kitya kitange yanyumizaako omwaka gwa 1998 Museveni bwe yagenda mu nsiko history wa Uganda nti Museveni yafuna akalulu kamu mu biseera ebyo Paulo Muwanga Ssemwogerere bwe yali awangudde okulonda kw'ebidde obwo naye bagamba nti Museveni bwe yafuna akalulu kamu kiba kitegeeza waba yakafuna onkwata bulungi kitegeeza ne famire ye teyamuwagira n'abantu be bonna abasinga tebakola ki kaakati n'agamba nti banzibye Museveni n'atandika okutambuza propaganda banzibye era ngenda kulwanirira buwanguzi bwange n'akwata ekkubo n'agamba nina emmundu bwezi abangoberera mu gye n'agenda wali Makerere gye y'abaana abavubuka n'agamba nti bannange tusimbule nze ntandise olwaleero Kyagulanyi sirabangako kafaananyi njagala naawe okagye oli munnamawulire akalaga Museveni bwe yali alwana okukwata obuyinza emyaka 4 gy'atufugidde nga bali mu by'okwejalabya nga bali mu kkuba mbaga Nuupu nga tennava mu kkuba mbaga tegenda kukulembera Uganda naye Kyagulanyi yakubadde embaga nga tanabana kujja mu byabufuzi mutabani muganda woono mukulu w'Chairman Nyanzi bali mu mbaga era njagala okudda mu kkomero okuwabula bamachete bannaffe abaasigalayo bakintu Abdallah Nambeemu bakavuma Musa bakato Emaumalu nja kugendayo mu kkomero ambawo ku magezi bakozese ku kkubo lye twayitamu jonna labye kiripu nga Kyagulanyi yeeyagala n'abaana be tubadde mu kkomera nga tuli akawunga akalimu ebisoolisoli akakaawa tusula kabirizi nga neeyambudde wano oyinza okwewuunya tusula kabirizi olwaleero nga abasajja betufiirira bali mu kweyagala bali mu good life kaakati Kyagulanyi nga tebannava mu kutegeka biduula gavumenti tegenda kuvaako na kutegeka bivulu Mandela gwe beegomba Mandela talinayo kafalanyi ketwalabanga ali mu by'okwejalabya nga ajjako Museveni emirembe muzeeyi gye yaleeta Bobi Wine gyakozesezza okulaba nga yeeyagalira mu nsi ye bwe wali ng'olina Ekyagulanyi na byonna byogambye okukola zibomu enkolerere na biki byonna emirembe mu biseera ebyo togiraba emirembe mu biseera ebyo gyaliwo naye nga tetusobola engeri nga gye twalimu nti tuliko munnabyabufuzi atukinyaza oba oli awo yatuteekamu ne tuva ku ndowooza yaffe entuufu gye twalina okutegeererako odadde mu kutegeerako nti kati emirembe kaakati nze mmala okusibwa nga ngenzeko mu kkomera emyaka egyo gyonna ntandika okulaba ebintu nga bwe bwe nabuuka mu kaddooka k'amagye nalowooza nti ensi yonna eri ku ekyo nga ngenda kutuga omulamuzi naye bwe nafulumya ebweru nga bantadde nalabye nti abantu tebalina kwebyo abantu basula n'abaana baabwe beeyagala n'abakazi baabwe abantu banywa walagi ne bakkuta omuntu okunywa walagi nakkuta kitegeeza ati ali mirembe abantu bategeka ebivulu ne bijjuza duka ali Gaza oba bali ekiri Palestine ekiri Isirairi ne kimala kijja wano abantu bayinza okusula mu biduula abantu beebaza emirembe muzeeyi gye yaleeta egyo Bobi Wine ensi gy'agamba nti ebreedinga lwaki tagiddukamu agende mu America bamuwa obutuuze tukozese omukisa ogwo tetunoonya biyitidde Yesu wabaawe biyitidde okugeza ng'enguudo z'omu Kampala tezikoleddwa naye ate navaayo ne neetonda
Nganze Sanya yali akulira group ffe twateekawo embeere ekuma ebipiira mu kkubo ne zoonona kolansi nga luguudo ki era nsaba bannayuganda batusonyiwe nga luguudo ki lumasamu ekipiira ne lunooneka Namirembe Road lwali lwayonooneka sa Apollo lwayonooneka lwa bipiira n'olwebusabulamu mwalusamo eyo naffe twali tukumayo ebipiira era neetonda ne Nateete Nakawuka awo n'ebipiira twabikoleeza ne twonoonera ssente z'omuwa omusolo kulinakawuka mwabibyokya paka wa tiimu yali y'abantu bangi nkugambye nze bwe naduumira nti tukoleeze n'emmoloka ezimu zaakubwa ne tuga kati tuwadde gavumenti salesale ya nnaku kyatwalira gavumenti ennaku 2 nga bamaze okutacha nga balina kutegeera nti balina kutacyagulanyi ensi efuna emirembe ekyo twakikola kakati saali yagadde olwaleero ng'oggyeko Kyagulanyi okusanyuka mukko kyogambye nti ye yagala bweyagazi biki ali mu kusanyuka kikyolaba ekirala kyoloza ogamba nti kino gwe kyakukyusa omutima n'ogamba nti kambiveeko ensonga kijoga nti yiino nga yasimba ekibiina kinuupu nze Sanya Muhaiddin omukulu akulembedde nuupu Kyagulanyi talina kiddako enkola gyalina nnafu ey'okkuma ebipiira mu kkubo obadde oyagala kwesa enkola ki Kyagulanyi mwennyini ayina kukwata mmundu Museveni balina okumanya omuntu gwe tudiringa naye nti tudiringa ne Museveni omuyeekera emundu agikwatirewa Kyagulanyi atambula mu bazungu kwata ntereza ku simu yange jawo akantu ako oginziriza Kyagulanyi alina okukkiriza nti gavumenti gyalwanyisa teyajja na kalulu akalulu kennyini sike kaleeta Museveni waliwo Museveni owakalulu waliwo Museveni ow'omunsiko tudi Museveni yavaayo n'akola statement yatuuniikiriza yagamba nti Uganda awulira etandise omuwoomera ku myaka 4 kaakati Kyagulanyi waba yawaaba omusango n'aguggyayo onkwata bulungi Kyagulanyi atambula ave mu byo agende mu bazungu bamugulire emmundu Kyagulanyi asale amagezi agayingiza emmundu mu Uganda naye ebyo byagamba bwalemererwa agende mu kuyimba akulire abageto emundu goloza bamalagazingiza kati waba takisobola Bobi Wine ave kumanyira abaana b'abantu oba olaba ng'ekyo takisobola situwaga agijuzeemu abaana be naye gwe tolowooza nti nno mmwe mulemeddwa nga si Kyagulanyi kaakati wano mu Uganda kubanga abantu abakunze wanene bwe twamaliriza akalulu tulaba bulungi nnyo nti ababyokwerinda basalako amakaage nga talina waayita kati abantu abafaananako nga ggwe abali wabweru lwaki mwe temwateekawo embeera kubanga tukimanyi bulungi nti Kyagulanyi ye ng'omuntu tasobola okujjako Mami Museveni okujjako mmwe baakulembera naye abaddeko mu bitundu ebyenjawulo bingi nnyo n'afuluma n'atambula ubuuli ne tumulengera nga bamuvugira ku booda abantu ne babeerawo naye tulaba nti obuuli awo mwenga mmwe abantu abanoonya enkyukakyuka nti oba mmwe mutakoze kimala naye ate mukuba temukoze kimala ate ne munenya Kyagulanyi ye nga ye omuntu kati mukama wange Kyagulanyi sirina ngeri gye nnyinza munnyonnyolamu kubanga ne we mbinnyonnyola abantu simanyi oba banantegeera naye kyenjagala okugamba Abannayuganda nti Kyagulanyi wa mwoyo abantu balikoze byabwe ne beesonyiwa Kyagulanyi n'akola emirimu gye nga bw'asobola okugikola lwaki beesonyiwa Kyagulanyi ffe twakuma ebipiira mu kkubo nga wogambye nti Abannayuganda balemereddwa kakati we baba balemereddwa awo bakakase nti mbutuufu Museveni basabe busabi tumulekere Katonda kubanga kugambye ffe twakwatibwa abantu aga n'abalala be twasangayo abaasibwa ne babateekako emisango emirala naye abantu ffe 3 neekalakasa nga njagala kutugamulamuzi nga njagala abantu bangoberere nkoleeza akavuyo e Kampala nkugaba ebintu bye twakola twakuma ebipiira twatulisa ebyo naye abantu tebaatuyamba kitegeeza abantu bali mu mirembe gyabwe batulaba uliriza abantu batulaba nga ate ffe abaagala okwonoona eddembe lye balina ani yakuyamba okuva mu kkomera gavumenti yatutaasa n'etusonyiwa nga Kyagulanyi ayagala tufiireyo gavumenti ng'eyita mwani gavumenti yayita mu minisita w'abaana n'abavubuka ate nalabako wano nga weebaza full figure ne full figure waliwo n'obutambi bwe yatanga omugamba nti tuli bubi eno jjangu otuyambe biki twagala kuva mu kkomera ne bwe mwavaayo
twabula banga mutambula naye wano nawali nga mulina full figure ngagamba nti yabayambye okuvaayo abantu bangi omutali full figure yekka abatuyamba okuvunuka ekkomera mwalimu omubaka wa Igara East Honorable Mike Mawanda oyo naye yatutaasa twayambibwa minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Balugahara twayambibwa omuwabuzi wa president Jennifer full figure twayambibwa Jeno Muhoozi twayambibwa n'omukulembeze w'eggwanga kankubuze ekibuuzo Sanya nga abayambira ku diru ki because tukiriza nti amateeka weegali era mwali mulina okuwoza muveeyo ku lw'amateeka Balamu Balugahara tiyabawolerezaako nga namateeka nti okujja okubawolereza nti n'abayamba okuvaayo mu kkomera full figure talina kyamanyi ku mateeka nti yabawolereza ne muvaayo olwokuba full figure atatusenya amateeka ne muvaayo lwaki mugamba nti yabayamba bano balina maanyi ki agasinga amateeka okubayamba okuva mu kkomera baliwa full figure ne Balamu n'abalaba oyogedde kakati ffe twamala okumalayo ebbanga eddene mu kkomera emyaka gye twamalayo twatuuka ne tuddamu amagezi tutegeere omutuufu akulembera eggwanga lino onkutte bulungi singa tetwakozesa nkola eyo gye twakozesa era singa tukyali mu kkomera ontegedde mwakozesa nkola ki twakwatagana ne gavumenti eri mu buyinza tusobole okufuna eddembe lyaffe onkutte bulungi era ne tuteekebwako obukwakkulizo emisango gino gavumenti mwali mwagiza oba gavumenti yagibasibako emisango gino twagizza n'abasigalayo n'abatakwatibwa kubanga batukwata naye nga waliwo n'abatakwatibwa abaali balira ku nsiko emisango twagizza gavumenti gye yatuteekako neje ekimotoka ekyamagye ate saali byogedde mu kamera twagizza twakuma ebipiira mu kkubo twalya mu nsi yaffe olukwe twalya mu nsi yaffe olukwe n'abakyaliyo abakyagaanya okukkiriza tekitegeeza nti bagumu nnyo lwaki oyogera birala ne Olivia Lutaya naye ayogera birala Olivia Lutaya ali ku mulimo gwennyini ogwatuweebwa ali kukola era njagala Kyagulanyi yeesonyiwa abasibe abayimbulwa bonna nga gavumenti yebatadde ekyo njagala muwabule kati bamuba nga muli ku mulimu ne Olivia Lutaya ate gwaki oba ovaayo nogaa nti ali ku mulimu ng'ate olwedde omulimu bagubawa mwenna gwomanyi endagaano ze twakola gwe twali tufula omanyi endagaano ze gwe wennyini gwombozeza ekibuuzo kubanga kifaanako n'omuntu ayinza okubeera nga mbega najja n'alangira mu lujjudde nti nze ndi mbega nze ndowooza nti kiba kyakyama ntubamba amusindikayo nga mbega talina kubeera mbega kati gwe bugamba nti oyo Olivia Lutaya tuli ku mulimu era omulimu gwali mukukola eyo mu nuupu olwa nti ate kiba kibuusa bali kaakati okuva ku mirimu gy'abakama bamu gye babasindikirako lwaki nkyogera bwe ntyo njagala abanupu baveemu okukyamuukirira balowooze nti Olivia Lutaya bamwesiga nnyo Olivia Lutaya singa yali tali ku mulimu teyalivudde mu kkomera onkutte kugambe tulina be twali nabo ku fayiro abaasigalayo abakyali solid biki bitya lwaki teyasigala mu abo baba mugumu nnyo kati saagala abakyamuukirize abasibe katambaala ensonga lwaki ndi mu kubabuusa abantu Olivia Lutaya ekyagamba nti Balamu yajja n'abakako okukkiriza emisango anti waliyo abaasigalayo era abakyogamba Olivia Lutaya Balamu yekka gwe yalaba Balamu yajja n'atusisinkana ffenna abaasigalayo baagigaana lwaki teyasigalayo bonna abaateeka omukono mu kukkiriza tulina endagaano ze twakola ye nakkiriza naye n'akomawo n'alaga munnanfuusi bye yayogera munnanfuusi ow'ekikolo awedde emirimu kubanga singa yali ayagala kugumira ddala yaligumye n'asigalirayo ddala okuguma kubanga bye twakola twateekako omukono si byafaayo no gavumenti gye tuliko gye tubadde tulwanyisa omusango gw'okulya mu nsoluke gavumenti Museveni yagusonyiwa yekka teriyo muntu mulala twateekako endagaano obutaddamu kwetaba mu bikola byakuyeekera gavumenti kuba omusango gubadde gutusomerwa twetabibwa mu bubinja bwaffe ne tuyeekera gavumenti eyalondebwa abantu bagamba nti walya ssente Sanya era obadde wano ku live ya TikTok nga obuli bukomesi zigamba obadde ozogerawo ngaga nti walya wafuna ssente mmeka kati abantu ababunyisa enjiri y'okugamba nti nafuna ssente baludda luvuganya gavumenti banuupu yebunyise enjiri y'okugamba nti nalya ssente gavumenti tetuwangako wadde na 10 era nsaba abakulu mu gavumenti omuli General Sale chairman wa Wales Coalition
nsaba General Muhoozi Kayine Rugaba bangamba ochinga program agiraba nyene nsaba General Yoweri Kaguta Museveni mutufunire ku buyambi bukyatuva mu komera tetulina mirimo tetulina we tutandikira abantu kerereje batusibako nti batuwa sente ya kutwebala tuleme kubasaba ndowooza bone batekako ekintu nti batuwa sente soka weebuze bazituwera mu komera bakatuta mwezi gumwe mabega tetuli tusanze ebyaffe byaggwawo president nze mukabirira mukubira omulanga njagala na simanyi nangeri gye nyinza mutuukako ya rabbi mukubira omulanga Yesu yatusonyiwa nsaba omukulembeze gwanga alabe ebigambo bino yatusonyiwa naye tumusaba atuwene ku ntandikwa batusuubiza okututwalako okututereza mu rehabilitation tusobole okuyiga okwagala ensi yaffe kubanga ebikolwa biri byebikyali mu mutima tebannaba kututwala naye nsaba abakulu bekikwata ku mulanga guno nvuddeyo njogerere bannange kubanze mwogezi waabwe abamu bambuuza lwaki gwe olabika gye buvale gye bukoma nze abadde alabikeera kakati ekyo kibuuzo tusaagala bakyebuuzi wabula bannange wemba nzija tusooka ne tutuula ne bantuma abantu bali mu bulamu obutali bulungi ate nga tebalina nteekateeka edda wa Kyagulanyi abaana abakozesa ffennaku gye tulabidde mu kkomera sisuubirayo muntu ayinza kwagala Kyagulanyi n'amunsinga anoonye okwagala Kyagulanyi anoonye nze wendi lwaki abantu abasinga bonna abasibirwa ne bateebwa baddayo ewa Kyagulanyi lwaki mmwe gwe Ssaanya ne banna abalala abatonotono lwaki mwe muvuddeyo ennyo okubanga mwogera bye mwogera kubanga tulabyeko bangi nnyo ebyo n'abaatulugunyizibwa okutuuka ku ssaawa esembayo naye nga baddayo ewa Kyagulanyi naye nga bosika bagamba nti ffe tune Kyagulanyi batukolebwako byebino gavumenti batukola bwe buti ne batukola bwe bati ne batokya paasi ne batukola bwe bati naye nga baddayo naye ate mmwe nga bwe nkutegeezeza gwe Ssaanya n'abalala batonotono lwaki ate mmwe mwavaayo ne mutaddayo sinze n'abalala abatonotono waliwo n'amabega awo abaagendayo era bankubira essimu Kyagulanyi aparedinga abantu ffe twasalawo tujje tutangaaze ensi obubi bwa Kyagulanyi ne struggle ng'ekulembeddwa Kyagulanyi tegenda kugguka gye mulaga temwerimba nakola enteekateeka egoba Kyagulanyi era pulogulaamu y'okuzza Kyagulanyi mu kuyimba njirina naye Kyagulanyi yennyini naye nakyemalira awedde emirimu buli we tugamba tumuseetule owulira bakulumba bubi nnyo naye yennyini waatudde tayagala kuvaawo twamulaga nga akalulu kawedde nti Kyagulanyi obuganzi bukuweddeko mu bantu ani abulina kati essaawa eno omuntu alaba aliko amasannyalaze g'abavubuka nsobola okugamba nti ye pulezidenti Museveni oba yalina ataga abavubuka oba General Muhoozi Kayine Rugaba kuba gwe ndabanga ate essaawa eno aliko amasannyalaze ag'abavubuka Kyagulanyi abantu bamukooye bw'otunulya ennamba y'abantu Kyagulanyi gy'aba naye y'abavubuka gy'abalaze yonna n'eya Muhoozi olaba nga ya Muhoozi y'amaanyi okusinga ku ya Kyagulanyi kati kankubuulire olwaleero Muhoozi tasobola kuba waliraale ne Kyagulanyi n'akuba waliraale Kyagulanyi n'asinga Muhoozi abantu nedda tutunuulire anti nze nkubuulire kuba bonna batambuddeko nze ndi ku ggaali ya Muhoozi eggaali yange yonna n'abantu bonna abangoberera bonna nabavuze mbatwala wa Muhoozi tugende mpola bonna batambuddeko bitundu ebyenjawulo bw'olaba amaanyi agabeerayo bw'ogerageranya aga Kyagulanyi n'aga Muhoozi olaba nga aga Muhoozi gasukkulumye nkugambye nze mbaddeko na mukomera emyaka egi mbadde siraba bitambula bulungi ebimu mbadde sibifollowinga yes badde eri tulina TV ne tulaba pulogulaamu emu naye njagala nkutegeeze nti va kubana abantu Bobi Wine baayitawo mu kkubo n'awanika ekikonde ababadde awo ne bakuŋŋaana ngoba bagambye laale nti Muhoozi akubye wali laale ne Kyagulanyi n'akuba wali tebakulimba nti Muhoozi Kyagulanyi asobola okusinga abantu Muhoozi ekyo kijja kunzi mpayo lale bbiri zozo gamba nti eno Muhoozi yagiriko mukuze ngenda okubeerako ojja okukakasa linda akaluka togere kuzibaddewo nkugambye nti laale yali mu kifo bwekito kwali Muhoozi ne Kyagulanyi naye laale gyali mu bweti ne bweti abantu baali abavuka n'abantu baali bangi nnyo ku laale ya Muhoozi okusinga Robert Kyagulanyi nkugambye nze godiringa naye mbadde mu kkomera ensi naakagiddamu omwezi gumwe emabega ogambe mubadde ne TV nga mulaba ebimu tubadde tetubiraba sisitemu ya TV eyekkomera togigeraageranya wabweru basobola okumanya nti leero tubagera kukola pulogulaamu teyo tugera kulaba katyuni ate ekkomera libadde tebibaamu byabufuzi ng'ebyo tebabyagala kubanga ekkomera lisiba abantu bangi ositabyagala teyagala nti bano banuupu simanyi bonna simanyi gye gaalaga naye gaagenda abasajja bonna ababaka abayigira palamenti nga banuupu tagenda kuddamu kusangibwa n'abantu abo ku lwaki babaga agamugwako lwaki yakyali wamannyo ku opposition okusinga omuntu omulala ina because abo tulaba nti Dr. Kizza Besigye
bwe gamugwa ko abantu bebagamba Kyagulanyi yaliwo ng'agalina kati bwani gwolaba ng'ojjeko Kyagulanyi goga nti opposition nti Kyagulanyi gamugwa kono yagalina opposition Besigye yakyali ow'amaanyi tebabalimba ati Bobi Wine yakulu opposition y'Uganda era w'amaanyi Besigye akyali w'amaanyi Besigye akyali musajja w'amaanyi kubanga enkola yonna gy'aleeta alaga nti ayagala kujjako Museveni Bobi Wine kugambye Bobi Wine ye katengomaani asinga mu Uganda olaba ugenyini ongambye nti emmundu azijjewa kakati ate mugera kujjako government Besigye yiro kiti yazifuna omujasi okujjako Museveni ati bamukuttera ku musango yabadde ayina mmundu 2 aneda ngamba emyaka 20 yakamala ku jeji yamala ng'avuganya Mwami Museveni mu myaka ejja 20 ye ng'omujasi munnamagye ana n'obutendeke na buli kimu kyonna kuba byonna yali abirina lwaki yiti yafuna mundu mu kaseera kujja ku Mwami Museveni kakati kasooke nzireko mabega ku lwaki olenya Bobi Wine yakajja mu kisanja ekimu kakati ennenya ono kubanga ono ebintu bingi bifudde ku lulwe okunenyezebwa kwonna tukuzza ku Kyagulanyi era njagala obubaka buno butuuke ku bakulu abakikwatako nkyali mu kwebuuza na lwaki Kyagulanyi takwatibwa n'ateekebwa mu kkomera n'okutuusa olwaliro nkyali mu kwebuuza lwaki Bobi Wine takwatibwa nsonga ki ensonga erina omukwasa asumbuye abantu afuuse ekizibu eri ensi okusumbwa abantu kiri mu tteeka nti oyo asumbuye abantu attisizza abantu fe obulamu bwange okutuuka okusaanawo we buti bugootanye lwa Kyagulanyi nali mu bulamu bulungi nga siwagira Bobi Wine balina kunenya ssebantu oba onakulembera abantu be batta ani alina okuvunaanibwa Bobi Wine yattisizza abantu mu Uganda n'asibya n'abaana b'abantu bwe ntambula naawe nga ndi naawe nga tutambula nga nkugoberedde ku lugendo lwogendako ne bakutta naye ng'obadde oli nange ku lugendo lutugendako basibanze bavunaananze bavunaanako gwovunaanyizibwa yantutte olwaliro obukyayi bwe nnina ku Kyagulanyi lwaki yatusibya njagala Kyagulanyi aveeyo atuwa ensonga entuufu nze baba banvunaanira mu tteeka kyo olwokutambula naawe etteeka lye bakuvunaaniramu waliwo omusango mu Uganda ogugamba nti poliisi esobola okukwata nga ekuteebereza okuzza omusango Kyagulanyi olwaliro tumanyi watuufu we tulina mumulondera awulira ayagala kukulembera abasiyazi ebyabasiyazi we bijja nti awulira abalwanirira Kyagulanyi ayagala kukulembera bwakabaka bwa Buganda nze nemeredde okutegeera watuufu waagwa abayimbi we beekolamu omulimu nti ffe ng'abayimbi bunange tetuli ba politician naye tugende batuwe kasente avaayo n'abalumba kati awatuufu Kyagulanyi we tulina omulondera wakyantabudde ebyemmwanyi we bijja nti ate emmwanyi tejja vaawo kakati Kyagulanyi awatuufu tumulonderewa ayagala bwakabaka bwa Buganda obakabaka okubwagala kutya Kyagulanyi yennyini yavaayo n'awendula abantu bavume kabaka bamubike n'omubika ati yavaayo n'alaga statement wulirizanga mugobererenga Kyagulanyi yavaayo n'alaga statement nti akkirizibwa n'abantu abali mu kubanja kabaka yagenda jjanjabibwe ye ng'abantu be batutegeerera be bamanyi bambi kabaka waffe ki naye Bobi Wine yavaayo n'alaga nti awagira abali abasajja bagenze okunoonya kabaka eri gye bagenda era olwaliro bavuma Katikkiro wa Buganda abantu abavuma Katikkiro basajja banuupu nze njagala mbabuuse bawagirwa Bobi Wine wagoberedde byabaddewo mu lutikko mu misa Bobi Wine yasabidde ya Christmas essekukulu namulabye tomulabyeko ne Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda namulabye nga amukwata ne mu ngalo Peter Mayiga n'agamba abadde aludde okumugira naye nkugambye ekyo kikola kuba bali banene n'abanene kikola naye nkugambye Bobi Wine mwennyini ebyo ebyana ebivuma abantu ebiri mu ttuwemula olwaliro bukyava mu kkomera banvuma ebivumo kye bakyanvumye tekiriyo kati bino byogera n'ogamba nti Robert Kyagulanyi muli wabisiyaga biki bino waliwo akutuma bino teryantuma lwaki buno bulumi bwange bwe nnina lwaki olowooza nti nno abavuma obwakabaka n'abayisamu amaaso mu bakungu mu bwakabaka n'abakungu mu gavumenti n'abakungu mu gavumenti lwaki omuntu yalivumye pulezidenti lwaki olowooza nti Robert Kyagulanyi sentamu yabatuma nga gwe byeyogero gamba teryakutuma avaayo n'abawagira Bobi Wine alina obusobozi obukoma ku bantu abo obutanvuma gwe tirakuwagira nina abaana saanya nina abaana 2 bwe walinga okyali musogo ya ndopo nga mukola bomu enjingirire n'okwokya kolasi n'ebirala byonna wabeeranga n'abaana bo abaana bange nali mbeera nabo wabeeranga n'abaana bomusitwago baali bato ate abato bayingiza Kyagulanyi bakulu Kampala mukulu Shalom yakula ateekemu badakisi bayibuliriza njagala Bobi Wine kyenjagala okutangaaza abantu ave ku baana b'abantu akwate abaana b'abateeke mu sitwago bakume ebipiira lwaki ateekayo ffe tufe
ffe twabadde mu kkomera tumazeeyo ena singa twaliko n'ekitabani Kyagulanyi ekyo kikampala twali mazeeyo emyaka ena. Mu kugenda mu struggle ani yakuyita ogende? Anti kye njagala okugamba Bobi Wine tugende mpola mu kugenda mu struggle ogamba nti kati nsazeewo ngeze mu struggle gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mu Nuupu, ani yakugamba nti jangu? Twali mirembe gyaffe wano mu Uganda nga tetulina buzibu na gavumenti ekulembera. Mu Uganda tuli obukadde 4 n'obusoba 45 naye wuliriza nziramu ekyo waliwo n'abantu abatalina buzibu kwani akulembera. Twalonda obukadde bwa bwali 14 abalonda akalulu akawedde togamba abalala balagawa. Waliwo abantu abatalonda nga tonyumiza ebyo. Twali mirembe gyaffe nga tukola bulungi. Bobi Wine ye yatuleetera enjiri y'obukyayi n'atukyayisa gavumenti eri mbuyinza nti era babinnyo babbi era batemu tubatemule. Yagamba tutte Abanyarwanda. Bobi Wine agamba tutte Abanyarwanda. Omunyarwanda si yafumba ewuwe asooka atte mukazi we. Bobi Wine yakusalirawo ogenda opposing gavumenti. Bobi Wine ye yatuteekamu enjiri. Oba wasalawo gwe ng'omuntu okulaba ebintu gye bitambulamu mu ggwanga. Robert Kyagulanyi najja naye n'abikkaatirizaako n'osalawo ng'omu. Nze Bobi Wine bwe yajja n'ayogera ebintu wali olaba birungi byerere. Nali ndaba birungi byerere. Nali mu bulamu bulungi. Nasiwagira Kyagulanyi. Bwe yajja n'ayogera ntandika okulaba. Bwe yajja n'atuteekamu obukyayi tukyawe gavumenti bino biki ne then ne tumwegattako n'atuka mu kkubo n'atuddukako. Waliwo aya Allah gamba nti kamathali Bobi Wine mugerageranyanga sitaani. Mu kujja mu struggle wali onoonya ki? Struggle bwe nali njijjamu. Wali onoonya ki gwe ng'omuntu? Ekyange kyali kigendero ekikulu. Nali nnoonya kwambala ngule. Emu ngule Kyagulanyi ate ye yajja yambale. Ngule kijjo yambala olw'ensonga olwedde olinga yali yambale ngule kubanga gavumenti yali etaddewo emirimu nga muli mirembe gyammwe. Twali mirembe emabega walinga akugambye okola emirimu gy'abantu bangi naye okuvayo kwa Kyagulanyi yabuusa abavubuka nti omuvubuka munnaffe ayinza okuleetawo ekyenjawulo onkutte bulungi era abantu bangi ne tuyegatta ku kintu ekyo. Naye ate twagenda ffe twali tumanye ate ffe ne tuyiwawo nnyo omubiri nga tumanye ebintu bya ddala. Tugamba tufuka tulwane kufiirawo era n'atusuubiza n'ebiringa eggulu nagakakati gwe ssaanya ojja kukulira amagye gwe gundi naawe ojja kufuna ekifo bwe kiti mulwane kufiirawo. Tebereza okuba mu kooti neneekalakaasa mu kooti ennamba ey'abamagye nga mulimu emmundu naye nga njagala kwataakinga balamuzi goloza obuvumu mbambujjawo. Naye ne tuzuula ng'omusajja mu butuufu yatukozesa bukosesa. Njagala okulabula Abannayuganda n'okubasomesa love Uganda abantu bayiga okwagala ensi yaabwe. Kyenjagala okubategeeza nti oba kusiba emyaka egyo gyonna ovaayo tolina kyosanga. Nakulabako awo ng'ogamba nti nno singa bukya ku makya ng'ottidde bakubye amasasi gavumenti ejja okuba nga ekusse so si Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi talina mmundu. Wali osindika statement ki? Kaakati waliwo abantu bwenjogera bino waliwo abakyamuka ne bagamba bajja kutta era bangi be basse Ismail Access basse gundi. Allah mu Qur'an yagamba njagala kubasomera tteeka lya Allah lye yayogera yagamba nti kullu nafsin biri twakulembera president aliko wa mwenda. Olinamu okutya nti waliwo bakulondola okukotta? Sirina nnondoola abantu abateekawo enjiri y'okunondola bannuupu. Wasinzira ku kyogamba nti singa baba bakusse bakubye amasasi nti gavumenti eno yejja okuba nga yeekusse si Kyagulanyi bali bakitambuza. Nze njagala okusindikira obubaka buno gavumenti nti gavumenti evunaanyizibwa okukuuma Abannayuganda nga nange mwendi ni Munnayuganda. Emmundu gavumenti yebeera nazo ekyo nkikkaatiriza. Abakulu mu gavumenti opposition bayinza okuba balina emmundu ezibakuuma naye ezo emmundu esobola okukola obutemu netta omuntu gavumenti esobola okunoonyereza obutemu obwo ani yabukoze. Njagala okusaba Abannayuganda n'okusaba abakulu mu bitongole eby'okwerinda nti kyonna ekiba kintuuseeko mba muvunaanyizibwa ku kyo naddala nga nfudde masasi. Gavumenti yetereka emmundu yeyina amula. Kitegeeza sigeera kufa wendi nja kubeerawo singa ntemulwa nga bankuba bukubi masasi Museveni yavunaanyizibwa kutemulwa kwange. Ate oyagala njogere kyekisinga kubanga wendi banjagaza ki okwogera bino binzisa soogedde ndi mu nteekateeka zitalagana ggwanga lyonna. Nsaba Abannayuganda banneegatteko naddala abakyala n'abavubuka baveeyo tulwanyise Kyagulanyi n'okusaba gavumenti tulwanyise Kyagulanyi atambule addeyo gye yava. Kyagulanyi asumbuye abayimbi waba yagala kukulira abayimbi abeere mu by'abayimbi
naye musajja yakola ssente mu kuyimba ne kyali na mukwebuuza bajjena abalwana mu nsiko emyaka 5 ne balemerera okukwata omunyi w'enjaga. Nakitegeeza nti w'amaanyi bwanga bamulemeredwa. Nkyali mu kyebuuza n'okutuuka olwaleero abasajja abalwana mu nsiko emyaka 5 ekyo tekitegeeza nti w'amaanyi. Si w'amaanyi okuba nti bamulemereddwa. Kyagulanyi njagala ave ku bantu. Myaka 5 abasajja ne balwana ne balema okukwata omusajja ono omunyi w'enjaga ne bamuteeka mu kkomera nga Besigye. Ekyo tekitegeeza nti w'amaanyi. Because ogambye Besigye w'amaanyi naye kyali mu kkomera. Njagala gavumenti eveeyo ekwate Kyagulanyi ne Kyagulanyi ebigambo bino njagala bimutuukeko. Nga bamukwatira ki? Yazizza musango ki? Bamuguleko emisango bamutekeko emisango gy'okuttisa abantu n'okubasibya. Yatusibya ne tuteebwa nga talina kaatuwadde. Nakubuuziza ekibuuzo nti bakwata asse bantu oba bakwata muntu atambula n'abo abantu. Kyagulanyi yavunaanyizibwa singa teyatuyingiza mu bino, singa tuli mu bulamu bulungi. Kyagulanyi yatuteeka mu bino n'atukyayisa gavumenti n'atukyayisa Abanyarwanda n'Abanyankole. Mwami Mpuuga yakoze ekisindi lwaki tomwegattako? Nze nga Ssaanya nkyali mu kulowooza ekibiina kye nkyayinza okuwagira. 2026 weenaatuukira akugambye masaawa eno ndi mabega wa General Muhoozi. Ndi mabega wa General Muhoozi? Era muwagira okulaba nga ajja akulembera eggwanga lino. Lwaki takuyamba kuba kati ova mu kkomera oli bubi ogamba nti? Era mukubira omulanga bw'aba asobola okunnengera ebigambo byange bino biba bisobola omutuukako bimutuukeko. General Muhoozi nkuwagira kubanga essuubi lya Uganda liri mu ggwe. Eggwanga embeera gye lirimu teriyinza kwa Museveni tatutta. Museveni n'amala atukola ekigambo n'akwata obuyinza n'abuwa Kyagulanyi. Ku malala Kyagulanyi g'alina n'enjogera nga w'omuli ayogera. Oyinza owulira ati kati ebisiya gambikkiriza. Kakati bano abanyi b'enja gamba tadde makkiriza. Museveni nkusaba, President wa Uganda, Father of the Nation. Lwaki? General Yoweri Kaguta Museveni nkusaba. Nze mbadde nvuganya gavumenti yo emyaka gyonna. Era nga sikwagalangako. Naye olwaleero nasazeewo okutangaaza ebirungi Museveni byakoze. Bibadde bijja bibikkibwa ab'opozisoni. Beerippa ku buntu obutonotono. Ate nga n'ebimu ku bantu abattibwa bali boyogeddeko. Nuupu yebadde etta abantu. Birungi ki by'ogamba mwami Museveni byakoze? Akuumye eggwanga myaka 4 nga tetulina dduka. Era mbasa Bobi Wine togenda tuleetera dduka mu Uganda wano tulina emirembe twebaka ku tulo. Ate gwe bagambye Kyagulanyi anoonye mu mundu mugende mu dduka. Bw'aba anti bwagambye talina gy'anaazijja. Bw'aba talina gy'azijja abive. Ku byombi oyagalako ki? Oyagala dduka oyagala mirembe? Njagala mirembe mu Uganda. Era kyekimu ku kirungi Museveni kyakoze. Uganda mwosanga abantu abavaayo ne bavuma Museveni. Ate ogambye nti mwami Kyagulanyi tataddewo mbere yakwekalakaasa kuteekawo obutabanguko kyova omwawukanako. Bimulemye kuba luli namwawukana nga nabasobolayo kati naawe kennyini onneegaseeko nga talina gy'anaabijja. Kakati lwaki abibeerako nga talina gy'abijja ate nga waliwo abamugoberera? Kati ku byombi oyagala kyogala butabanguko oyagala mbadde njagala mirembe mu Uganda. Emirembe mu Uganda Museveni kyekimu ku kyakoze ekinene eky'amaanyi. Atukuumye wano mu Uganda abantu olwaliro mu Uganda abantu beeyambula. Nalaga ebitundu bye ebyekyama. Emirembe abantu n'abaleka. Abantu bavuma Museveni ng'alina obusobozi obuggala social media n'abaleka. Ngendako e Rwanda. Naye ebyo benda byabakwatiddwa ba TikTok ati akulagako. Naye kugamba abantu bavaayo ne bavuma omukulembeze w'eggwanga ne bavuma General Muhoozi. Muhoozi n'abaleka banoonya kyakulya n'abaleka. Kakwenza omumanyi Kakwenza mumanyi bamusibako ebitabo. Allah yagamba mu Qur'ani nti kul Allahumma malikal muluk. Nze Katonda nze agabira abantu obwakabaka n'obwa president. Tu'til mulka man tasha. Nkwata n'empooyo gwenjagala watanzi'ul mulka mimman tasha. Nenzijako gwenjagala. Nga tumaliriza. Bobi Wine atetenkanya abeere president era tujja muwagira. Naye olwaleero ennono y'obusiramu ate anatetenkanya atya nga kati waba tasobola kutetenkanya akkiriza akwatagane ne Museveni bata abaana b'abantu abali mu makomera. Yarabbi abantu bali mu kkomera yamaze kukkiriziganya naye yaganye ne twerwanako. Lwaki Bobi Wine okugaana kwe kyampaliza okulaga nti musajja mubi nnyo ayagala nfiira eruzira ankolereko bya bufuzi. Naye olwaleero ebivumo ebinvuba waliwo enkola. Wagedde ku Mandela yamala emyaka emeka mu kkomera. Tonyumize siri Mandela. Lwaki Abannayuganda babadde baagala nfuuke Mandela? Nuupu lwaki badde kubanga bagambye Mandela bwe yalinga agenda okutereeza South Africa teyabeerako mu biduula teyacakalako bamusiba emyaka miyitirivu nnyo. Lwaki gwayagala yali atekabanira
okuteekawo enkyukakyuka lwaki wamala ebbanga ttono noteesa ne gavumenti nze nali nno lwaki tewabeerera okutuusa lubaali kutadde nze nali ngoberera Kyagulanyi era nga ndi mugoberezi we emyaka 27 Kyagulanyi gy'adama ayagala mmaleyo ng'egyamale wali olunaku lwa Kyagulanyi oba ku lwaggwe nga nze nali nnwanirira Abannayuganda bonna olwaleero ensasula gye bansasudde anti bandyamu olukwe nze nali ndowooza ndi mu kubalwanirira naye ng'ate bo bali ku byabwe beeyagala n'abaana baabwe teri yandeetedde kindaazi luzira ya Rabbi ennaku yannumiddeyo emyaka ena kati njagala leero ntegeeze ensi omuli abantu bange omuli abasiraamu ebintu bino njagala bigendeyo nabyo bigendeyo bibeere ku record ekyo nkikoze mu bulamu omukisa guno kengufunye ogushyalingako n'abantu kyekintu kiringawo kyakolwa mu kamera era kankigirewo mu kamera mu busiraamu mulimu omulyango gw'okwenenya Babu Tauba omulyango gw'okwenenya Allah weddembe ery'ebitonde bye okugwa mu nsobi ne byenenya bwakyako ku makya n'endokoka neŋŋenda ew'akayanja neŋŋendako n'ow'akakande ebiseera ebyo bye nakoleramu ebintu ebyo naliko shayatwini ku mitwe nali njawukanye n'entegeera yange olwaleero nakomawo mu busiraamu era ndi musajja musiraamu atambulira ku nnono y'obusiraamu era ne wemba nfudde munziikanga mu ddiini ey'obuyisiraamu neegaana obulokole neegaana Yesu n'ebikolwa bye ndi musajja musiraamu era nzikiririza mu Allah n'omugoberezi we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagenda kuma mu busiraamu nga shaytaani okuvuddeko mu biseera ebyo nagendako ne banzijanjaba mu basheekhe abasomerera amajini ne shayatwini naye akatambi kakwata ku bantu bangi kyovula nga kasigalawo era naawe waliriziddwa n'okabuuza naye ndowooza bwe nadda nakolako naye ndowooza tebaalaba mu lujjulu naye engeri ng'ate bwe ndi nti nkomyewo njagadde nkitangaazi ndi musajja musiraamu Allah mu Qur'ani yagamba nti bannange omuntu asobya okya ku makya n'asobya kubanga nze yatonda ebitonde kana fiman kana kabirakum rajul tujjukira omusajja katala 99 nafsa eyatta abantu 99 Allah amutunyumiza fasaala an ilama ahli al-ardi bwe yatambula n'agamba bannange nganzisa abantu bangi ngenda kukola ntya fahal lahu min tauba bwe nnenenya Katonda aso yabakugwa yeebuuzaako omusajja omusosolodooti n'amugamba nti innahu katala 100 nafsin 99 nafsa nze nakatta abantu 99 ne fahal lahu min tauba mpulira njagala kwenenyeza Katonda wange bwe neetonda nsonyiwa omusajja gwe yabuuza n'amugamba wakatta bameka nti 99 nga tasobola kusonyiwa fakatalahu naye n'amutta fakammala bihi 100 ekyafaayo kino kituyigiriza ku kikolwa kino kye nakola fakammala bihi 100 n'ebikolwa ebirala abantu bye bakola najjuza abantu 100 fasaala an ilama ahli al-ardi n'atambula ensi ng'agenda anoonya buta bw'ayinza okufuna obuyambi n'atuuka fadulla ala rajulin alimin n'atuuka ku musajja nga mumanyi n'amugamba nti innahu 100 nafsin nze gw'olaba naakatta abantu 100 naye fahal lahu min tauba bwe neetonda ne neenenya navaako mu busiraamu naye bwe neetonda n'enzira Allah nsonyiwa n'amugamba nti Katonda akusonyiwa kubanga Allah yagamba nti inna Allaha ghafurur rahim nze Allah nsonyiwa ndi musaasize era nsonyiwa namugamba naye goberera ebitendera bisatu goberera shurutu 3 goberera obulombolombo busatu bwoba onaasonyiyibwa namugamba nti qisuma baina ardaini tambula ogende osenguke ku kyalo kwe wali ogende ku kyalo ekirala kino ekyalo kye wattirako abantu kiveeko ogende abantu bano lwaki abanaakulaba abewattira abantu bayinza okunyiga n'atambula n'agenda ku kyalo gye yamugamba kitwala ekizampo oba yava wano Kaliisizo yava wano Kampala n'agenda e Kaliisizo n'agenda e Masaka aba atuuka e Masaka mu lugendo wakati fajaa rajulun yajja n'asindikibwa malayika fi surati al-adamiyyi fajaa qatal mauti malaika al-mautu nejja ngenda kutta musajja oyo nejja nemutta mu wakati mu lugendo bwe yamutta wakati mu lugendo malaika 2 zitandika okulwanagana fajaa malakul mautu malakul yajja malaika evunanyizibwa ku bibonerejo najja ne malaika evunanyizibwa fajaa malaikatu rahma ne malaika evunanyizibwa kusaasira kwa Allah nga zirwanira omusajja ono mutwala mu maaso ga Allah naye buli emu ku yo neeraja nange egamba nti innahu omusajja ono nze ayina omutwala
mutwala mu maaso ga Allah lwaki nza mutwala nzo webibonerezo awangadde mu nsinga musajja mutemu asse talina mulimu mulungi gwakoze namugamba nti faallahu min tauba naye namugamba nti ono webirungi n'agamba nti omusajja afudde yenenyeza fajaa fi surati al-adamiyyi namusindika malaika ng'eri mu kifaananyi kya muntu nemugamba nti bannange musajja mmwe kiki ekibalwanya n'agamba omusajja ono afudde mutemu ono n'agamba afudde musajja yenenyeza n'abagamba nti mupime teisoma baina ardaini mupime olugendo omusajja ono gy'abadde ava ne gy'abadde adda fa idha ayatihima bwe munaasanga ng'omusajja oyo wabadde ava wabadde wawanvuko tegeera butegeezi nti abadde asonyiyiddwa yafa katonda n'asonyiwa omusajja kiki oyagala kiki obuuzizza kiki oyagala ebinje njagala bingi bibuulire ensi ekimu ku kyenjagala bukyanga tuyimbulwa tusaba gavumenti eve yetuwambaagatire etuteeke mu ngalo zaayo ekimu ku kyo nkyagala nga bwe yatukwata netuta kati bateeke mu ngalo zaayo yatuteera ensi yarabbi tulinamu n'essuubi tulina okutya